Kiso ogenza osanga amafiina akedde ku macha n'alokoka. Amazima. Kyoki ekirala. Esebo. Mu COVID nagende Makindi. N'entwala emotoka y'emmere n'ennyamba y'abantu. Bwe navaayo mu ggwanga simanyi Mukama nyambe mu ggwanga abantu basobola okuyamba abantu bano mu ggwanga mu kugaba ebyokulya. Nagaba ebintu n'olunaku nga bbiri n'empale n'amafiina yagabye ebintu. Esebo. Statement nija negamba nti abasumala bali luddawa. Bali luddawa. Era ndaba engeri gy'aweerezamu Mukama yeewaayo atamenyeka nnyo. Ndaba yeetaaga okufuna emmotoka gy'atambuliramu si yeeka abalala bangi. Ekyo nakyo kyakubidde n'ekyokusatu kisoboka abasumbamu ne bafuna ekyo nibagamba atanakikola balina obusobozi nayigira ku nze n'agamba oba kisoboka omuntu n'amanya nti omuntu asobola okugaba emmotoka olw'okuyamba abakola ki okusapootinga omuntu okusapootinga omwinyi kyenayogedde nti okusapootinga omutima ogugaba si kugamba tulina ebintu bingi nnyo nga teweyagaliza osobola okuba okuwulira n'ogamba kanange nyamba ono abeereko obulungi dawe enayigeria gyolaba abasumba beeyo basapootinga omusonga eta Chris ani? Pastor Chris Embassy. Wa Christ Embassy Mutegede. Ateekamu abayimbi bangi. Osobola n'okubala. Wow. Sigenda boogera manyi. Abateekamu akasente. Akwata sente n'abateekamu. Ate buli gwakwata omukono avaayo. Wow. Ojja ongambe nti musumba gundi asapootinga omuyimbi gundi. Wano mu Uganda. Otyo? Abayimbi bangi bava mu makanisa. Abeerawo nga asabira egindi n'egindi nga tena kugamba taata wange w'omwoyo talina waatudde kubanga emyaka gyatuula 5 mu kyaki yafuna musapoti ne ekisooka abayimbi ba gospel balina challenge nyingi z'enjawulo ngenda kusooka nabo mbogereko ngabo balina ekizibu tebeesapootinga bonga abayimbi tebeesapootinga ate benyini tebeesapootinga olowooza kiva ku ki prophet tebeeyagaliza ndowooza asebo musumba tuweredde omukisa okulabako ojja kunsonyiwa nze nkuyita nnyo musumba naye abansinga okumanya bakumanyi nga Prophet K.F. Fred kituufu oba naye nyanguirwa nnyo bayita abasumba ne oba bishop ntera okuyita musumba ne oba prophet nga bw'oli nkuyita musumba kati nesanga mwenna mbayise basumba nga siyawudde naye ekikulu mu byonna mutulyowa myoyo musumba mwebala omulimu twebaza Mukama esebo kisa kya Mukama weewaawo kyekitusobozesa amazima ddala musumba bitambula bitya si bubi twebaza Mukama mumanyi mu kisa kya Mukama buli kimu kyonna wekiri esebo musumba weebala oluyimba olupya Miracle oluyimba maanyi oluyimba lulungi ka audio nakalabye wakakubidde wa mukwano gwange Brian Beats yakuwadde omu touch nungi ka video nenkalabanga muzigo musumba we bali kuweereza Mukama nga bwowoomya kisa kya Mukama amina so oluyimba baluyita Miracle musumba wavudde ku kyuku oluyimba okulutuuma Miracle kiki ennyo ekyakukutteko ennyo wafunye ekyamagero ogaba byamagero lwaki baluyise Miracle musumba kale ekisooka esewo omanyi nga bwomanyi wabayagala okutuma erinnya oluyimba tikyetaaga oyogera ebintu bingi biri ku mutima byonna byogere naye content egamba nti my Lord has made a miracle ekigambo my Lord has made a miracle tioni mani olaba nane nalukutte ngoyange nalukutte lwakutte omanye ekintu ekirungi kibadde kyetaaga ate kwogerera nnyo ebintu bigamba nnyo abayimbi nti munange terezaamu ku audio funayo kuba kuyamba ozimba lyrics oluyimba lube lukulu tuyamba oluyimba olw'ekifaananyi ekirungi naawe ojja bba weeyambye ne munne abamu bawalooza tetubaagala bwagazi lwaki twogedde era tubakomyeko nnyo so naye weebale kukola mulimu yonjo kisa kya Mukama tugezaako mpolampola Miracle musumba oyinza atulaba oyinza mutegeeza lwaki oluyimba olwo lwatuumiddwa Miracle so ensonga enkulu oluyimba olwo lwatuumiddwa Miracle olw'ensonga nti waliwo ebyamagero Mukama byakoze nze nga Prophet K. Fred obulamu bwange buzimbibwa n'ebyamagero
Okay. Mukama okuva kuyitibwa kwange byempisimu byonna okutuuka lwendi nalaba nga ki byonna byamagiro. Esewo. Ya ekisa kya Mukama kyendaba obuweereza bwange olulima lwenasokerako okukola luyitibwa Amazing God lulimu obujulizi bwange okuva eyo gye nava ewaffe mu kyalo ekibuga kutuuka no mu kibuga. Actually maze emyaka 8 mu kibuga. Ya maze emyaka 8 mu Kampala. Toluddeemu mu kibuga muno? Siruddeemu. Maze emyaka 8 mu kibuga. Ebbanga lyonna obadde kibuga? Ya ebbanga lyonna obadde kibuga. Kati emyaka 8 okuba ng'oli mu kibuga Mukama n'obeerawo nga waliwo byakoze. Kati ndi nabbi, ndi musumba, ndi n'ekkanisa, ndi muyimbi, nkwasaganya ebintu bingi. So ngulabira ddala nga ebyamagero. So ensonga y'oluyimba olwo My Lord has made a miracle. Waliwo miracles nyingi zendabye, waliwo ebintu bingi Mukama byakoze ku bulamu bwange. Yensonga ki nawo ngabiza okuyimba oluyimba olwo. Era bwe mba nyimba oluyimba olwo sometime omanyi bwe tuyimba siyimba nzeka, ndina abantu benyimba nabo. Nawe kennyini tubadde oluyimba kitegeeza nawe bw'ogamba nti My Lord mu njogera ekinabbi kubanga ndi nabbi ogamba nti My Lord has made a miracle. Olwokiyimba nga gwe oli ku kamera sawa zino nawe Mukama Katonda abakiretinga ekyamagero ku bulamu bwo. Mpulira buli bw'oyogera ng'okkiriza ekyogera kikola. So waliwo engeri y'emu okutambuza message eyo okulaga abantu nti Mukama kyakola ebyamagero. Naawe ojja kuyimba nange kubeere ku TV olaba oluyimba oyimirire buddikiddemu ogambe nti My Lord has made a miracle. Omanyi ekizibu kye tulinaffe abantu banakutegeera nti akamwako Katonda toyatulako ebigambo bibi, ndi mwavu, ndi bubi, ndi mu mbeera embi, naye olugamba nti miracle, My Lord has made a miracle. N'okyogera n'oddamu n'okyogera emirundi gy'okyogera y'emirundi Mukama gy'akola ki yaba ng'akola ekyamagero ku bulamu bwo ng'akuyimusa ategeera nti naawe olulimi lwo olukozesa bulungi. Wow. My God has done a miracle. Musumba tuwe mwakapeera. My Lord has made a miracle, has made a miracle, has made a miracle. Ebitala bintadde. Wow. Kali musumba gwe munnakibuga. Oluzungu luno wakabala otya nti oluzungu luno lugenda kuconnectinga wonna kuba kati wawulira katyuni oluyimba olwo bwe lusoundinga oli wabatanawuliramu ebitaala bintadde akasembayo ayinza olowooza lwavudde eri mu West Africa toli wakuno. So gwe munnakibuga ate oyo wamugjeewo amangu ago okulowooza nti bw'oteekamu hooks mu luyimba ng'olwo lujja kusomba nange okujja okwetaaga okukwagala okukumanya. Ekisooka balina bananjagala nnyo okuyimba even Amazing lwanayimba oluyimba Amazing lwa luzungu nnyo. Amazing? Temuno Luganda I think. Nilo challenging abantu bangi mu interview zeneze ngakola oli mu Uganda, oli mu Nigeria, oli wawa. So nenkola miracle nenga bakateke mu Luganda butono like kubanga ekisooka mu mpandika yange baki nyimba ne mu luzungu. Tulina okuba international. True that. Oyinza okuba wamaanyi mu Uganda naye ng'enzite kumanyi. Tolimbye. Tulina bayimbi ba Nigeria tulina nyimba zaabwe tuzimba buli lunaku. Tolimbye. Tuzenyumizaamu. Oyita omuyimba okuva Nigeria n'omuteeka mu bukadde bwa ssente. N'omukolera ekivulu wali simanyi olugogo n'omuteeka mu bukadde bwa grounds. Yes. You get over. N'omuwa millions eza ssente. Oyita Levikson, oyita omuyimba omulala we Uganda n'omuwa $5,000. Wakadde kamu. Ku lw'ensonga nti bali basooka ne beetegeera ne beeteera ku mutindo. Buli gye weeteeka abantu gye bakunoonyereza. Tegera bulungi. Kade mwako prophet. Buli gye wokola ki? Buli bw'olaga abantu nti oli wa bbeeyi. Bajja kuteekamu ekitiibwa bakolemu w'ebbeeyi. Agenda kubulesinga w'ebbeeyi. Mpulira prophet. So kitegeeza ki abo Nigeria bakola ennyimba zaabwe ennungi bawandiika ne bayimba ne bakola promotion olaba oluyimba lulimu ssente. Ekitali mu Uganda. Kituufu. Ekitali mu sigenda gamba nti abayimba ba gospel tebalina ssente mu Uganda. Bamu bali ne tebagala teekamu. Mbo baba baweereza ebya Mukama tebateekamu nnyo. Naye kati ugenda kumbuulira lwaki mu Nigeria akwata oluyimba lwa gospel
n'alukola mu lwa sekula sente nga zezimu yemu buli wamuwona kitegera bulungi so tunofuna ekyokuyiga nawe ogamba nze omuyimbi wa gospel mu Uganda nze nange mbeere ku ekyo oba nina okufuna nange nentutayo ekipya ensonga kikugamba nti tulina okumanya nti level gye tugendako tugenda kuyimbira Uganda tugenda kuyimba ekibogawoka ojja kuva ekiboga ogende e Johannesburg weebale nnyo oyimbeyo onayimbayo Uganda onayimbayo ki ate munaiba n'abitegeera kyekizibu kiro bayira tulina abayimbi baffe abava mu Uganda bagenda kuwabweru bagenze Canada bagenze naye nolabanga audience gyayimbire bannayuganda babeereeyo abatonotono ababeereeyo bakunganyiza abatonotono bayimbira mpulira prophet mpulira bulungi naye togenda kungamba nti like Samist yakoze alina concert mu America ayise mu Uganda Uganda yagenda yimbe ku kivu munna kiruma sina agenda kuimba mu America ali Canada ayise no mu Uganda yagenda yimbe kiruma wakiri bateekako bazungu anti byabayimba byetegeera webuuza lwaki ffe Uganda tuli bwe tutyo ekitali South Africa ekitali Nigeria ekitali Kenya kati ogamba otya prophet bayigiriza okuyimba ku luzungu mpola tujatandikirawo mpola you know naye ndowooza te emabega wange wali walabange ogenda luyimba nze kyendowooza ate nawe ogenda kiraba amazima ddala challenge ogisudde omaze era nze nzize mbadde musumba mbadde nabbi naye nzize nfuuse muyimbi nzize okuchallenginga myaka 2 n'ekitundu obadde mu kintu kino sibe kiri myaka 2 otyo prophet challenges kizosanze gwe ngo omuyimbi wa gospel oba oli awo gwe baliisa omuto ow'emyaka 2 oba kale n'ekitundu ekisooka abayimbi wa gospel balina challenge nyingi z'enjawulo ngenda kusooka nabo mbogereko ngabo balina ekizibu tebesupportinga ebonga abayimbi tebesupportinga ate obenyini tebesupportinga olowooza kiva ku ki prophet tebeyagaliza ndowooza tebeyagaliza ekisooka tebeyagaliza tebesupportinga ekyokubiri ndowooza beetaaga ne support kuba mu basumba ng'abasumba bagamba basupportinze nnyo abayimbi ate batya tebabasupportinze kati Joseph Goma yandigenze n'ayimba wagira bito mutujju yandimbye waka yange okonye ku point twogera mazima otyo tugambe sigendaga kuliko amakanisa wano mu Kampala galina audience amakanisa galina abantu bangi bayina bayimbi twagala kuyimbira abantu bangi ogenda mu kanisa lusaba abantu 5 olanga manyi gakuweddemu gakugwamu abasajja banene bano balina makanisa manene bakuyita n'oyimba katuuti n'okuyimira abantu oda bulungi naye tebatuyita kwegamba tebabawadde invitations kimala tebatuyita nowakuyita takublessing wandisa oluyimba okoze audio okoze video iyo girabo ya bei tonana kumwa senzi nateekamu njagala kyogerako kubanga natunulidde video n'amaanyi ne ganzigwa ne ŋŋaddala ono prophet agenda sigalanga wa gospel oba yatuchallenginze ayiwemu sente ze zonna aluyimba alute bwe lutamukolera byayagala asala ayimba endala oyagala okumakinga ekintu kikutwala obudde n'okikola nga bw'oyagala tolowooza kufuuka musumba okeera ku makya n'ofuuka musumba ekanisa etandika buyinza okutandika nga kyoto kaweeyiya mpolampola emyaka 2 ekanisa ngimaze emyaka 5 kitegera bulungi kati olaba ekifaananyi ky'ekanisa engeri gyegenzi nekula mpolampola n'omuyiri bati balina okwezimba sigenda kudduka nti ngende wali njalemeramu mu kintu kino paka bwe nakimakinga nga bwe njagala kati musumba ministry yamwe emyaka 5 musical ayina emyaka 2 lwaki ebintu bino obirengerera wala nga abamazeemu emyaka 2 wawo n'abagamba nti ze mazeemu 5 10 emika nga bo tebabiraba bw'obiraba olowooza kiki ekyagenda wrong kiki ekyayonoonekaawo kiki ekyasoba ensonga ekizibu ekiro ekisooka buli bw'oyagala ekintu n'okikola okyagadde
waliwo ebintu byokola ng'olina kyogoba ko n'ekintu kyokola ng'olina kyoyagala. Oyinza okuyimba ng'olinayo magoba g'onoonya mu kuyimba, oyinza n'okuyimba ng'oli oyagala kuyimba n'omutima gwo gwonna oyagala kuyimba, ojja kuteekamu energy, ojja gezaako kisoboka kyonna okwebako bireke naye oyimbe paka ekyetagisa birongera kiteekamu okusobola okukola ki, osobola okuyimba. Ndowooza abantu bamu babeera mu ministry n'atakula n'abeera awo emyaka mingi kubanga tamanyi kyayagala. Tomanyi kuyitibwako, teyezuulanga, tonakwezuula. Oyinza okuba nga tonakwezuula bulungi. Nze nategeera kyendi era nze buli kyenkola mba njagala nkikole perfect. Ku lw'ensonga emu, Katonda wayita Musa atambuza ekintu okuva mu Misiri batuuka mu kkubo n'akoma ng'alina ensobi z'akoze abasoma Bayibuli bulungi olugendo n'omusala. Mukama n'ayimusa Yoshuwa atandikirewo. Buli bw'oba ng'oyimuse oli muweereza Mukama n'akuyiga oli muyimbi, kitegeeza Mukama kuleeso challenge nga abayimbi b'osanze. N'oba ng'oli musumba n'ofuna okuyitibwa Mukama kuleese obeere n'ebintu by'okyusa awo mu woofiisi. Kitegeera bulungi. Ebiseera ebisinga twesiba mu kukopa. Bugingo ayimba atya, sorry Bugemba ayimba atya, kanyimbe nga ye n'ojja oyimbe nga Davidson ate nga Mukama nzo wakuwadde chance okole ki, okyuse kyani gudi kyeyayimba ojenga gwe gunayiridde emyaka 10 kati nawe wamwegala kukopa gundi gujja kuyimbira 15. Kitegeera bulungi. Naye ng'oyinza okujja n'ojja n'ekikyo simanyi obanga ogenda mu secular olabanga ebingeri bayimbamu otayimbanga kamiliyoni kamino otayimbanga kenzo kituufu ne alien skin ayimba bibye n'abawagizi be kituufu. Kitegeera bulungi. So yensolo lwaki tulina okumanya nti wetwekwasa Mukama n'olemera ku kikyo okuyitibwako eyo anytime Mukama asobola okuwa chance n'oyitamu. Musumba yanukudde bulungi. Ekyo nkyagadde kakati Musumba. Ku ensonga gyoyogeddeko ya Joseph Ngoma, olowooza nga ye omuyimbi wa gospel omusumba kyali kimugwanidde ogenda okuyimbako mu kwepiikya? Nze ng'omusumba munne otyo sandigenzeyo naye nsonga ki Musumba gy'oyinza okukugira okugendayo? Ensonga eno olaba obulamu bwaffe tebulina balance, tuyitamu bituyisa makubo g'enjawulo. Kirala kyengenda kwogera abantu bangi omwogeddeko bamubulaminze, ayinza okuba akola mistake nga balala bayinza okukola nga mistake naye ku ye nga si bwakira kuba ensonga. Tunoonyeza obuyambi mu gospel tetubufunye. Abasumba bano balina ssente boolaba, si zino zola mu church, balina ebizimbe, balina buli ki, balina motoka ebbeeyi. Naye mbuulira muyimbi wa gospel Uganda alina motoka ebbeeyi, yani gomanyi amazima ndabika ambulira erinnya ly'ombole nti nzimanyire Erickson avuga V8. Otegeera oba ngambe nti okujjako Wilson Bugenda banga naye musumba ate muyimbi, naye mbulira nti nze manyi omuyimbi wa gospel gundi avuga emotoka miliyoni 3 omungambe erinnya banaye simumanyi prophet. Kati lwaki Erickson naye avuga Subaru mpya? Subaru nayo si akabinyo yani bada avuga ku Range Rover ku ddala lyaliko. Yes, kubanga ali mu bayimbi betulina bamaanyi 3 mu Uganda tumanyi mubala mwabo nzinga bwemanyi. Kati ogende naye gye n'olaba abayimbi 3 bamaanyi ba gospel bayimukazi bavuga mune bapakinga n'eccupa kano sinakitowa balaba balina n'eccupa natya neŋŋamba kati kolimira bannange yatukolimira simumanyi prophet okujjako ngo n'omutubulira leero sigambye twakolimibwa nje kugamba tulina obuzibu. By the way in Nigeria gyolaba bana bayimbi abasumba beeyo basupportinga omusometa Chris ani Chris Pastor Chris Embassy wa Christ Embassy mutegere support ateka abayimbi bangi okufuna n'okubala. Sigenda boogera manya abateekamu akasente akwata sente n'abateekamu ate lugwakwata omukono avaayo. Gwe ojja ongambe nti musumba gundi asupportinga omuyimbi gundi bano mu Uganda otyo atali munaye bali nga tetubamanyi okujjako babikolera beekwese bani nga bali beekwese babiteeka mu public
Okay. Ne ate kirungi sira wazo chokole kiminota ensine takiti. Amazima ddala. Fituli wano mu Uganda ibyo tubimanyi tibera Nigeria ne South Africa. Amazima ddala. Nkati ekibera mu Kampala bwa kitu tukimanyi. Amazima ddala. Naye tomanya bayinza okubayo nga babayamba nga just ffe tetubamanyi nga n'abayimbi babi nnyo teboogera nti pasita gundi yannyambye bw'ati nga nti ampaddeyo yakamotoka oba mpaddeyo ettaka oba mpaddeyo kino oba akoze bw'ati. Nze Mukama nyambe basoma ne bakunyiigira. Nze manyi babakuyambe kinene. Akubulango ku TV noyisa enyimba zo n'okubulango bw'ekivulu ky'olina. Naye akwate motoka eniyo n'ebibiri agikuwa ogivuge. Sibirabye. Ne musumba kyogamba abasumba tebayambye kimala abayimbi ba gospel kyekibatwala okuyima mu kwepicha kyekibatwala eri betuyita bakitaffe ab'omwoyo tebayambye baana baweereza bayimbi bandiri yensonga lwaki badduka mu kwepiica okukuŋŋaanyayo kasente bataata baffe tubasa n'ekitiibwa tubaagala nnyo bayiddawo be bamekinze kye tulina okwenjoyinga naye ku nsonga y'okuyamba bayimbi nedda tebannaba kuyamba tebannaba tuyamba era nsaba kati olaba singa tufunye ng'omusumba omu musumba nembi tumanyi nayimuka n'agamba mpita bayimbi bonna bajje nga bwe gundi yatuyita last time gundi naye ate nabo batuyita ku olw'ensonga endala zaaliwo nga zibakwatako nnyo ani yabayita omusumba bishop Kiganda omanyi twabeera eri ku gundi bagera abayimbi bangi baliyo naye ate singa omusumba keri n'atuyita n'agamba ayise bayimbi ba gospel n'abatuuza n'agamba ajagala okwogera nabo just n'agamba twagala basupporting wetu iyo conference n'ebeera nekimanyi nti yabaddewo ebyaddala yes kati wani bagamba tuba you know advice even abayimbi bangi balina abayimbi bangi bava mu makanisa abeerawo nga asabira egindi n'egindi nga tena kugamba taata wange w'omwoyo talina waatudde wange emyaka gyatuula 5 mu kyaki yafuna mu support ne kiki omuyimbi taba mugumiikiriza kimala oba aba amaze okuzuula amazima nti gwayita kitaawe ow'omwoyo tayinza mwongereyo ku ddaala liddako. Nze ndi musumba ate ndi muyimbi ompise olinayo conference n'ompita ennaku nga 3 okitegeera nzija n'enyimba okuyimba kuleta impact muki gospel kituufu omuntu wajja n'ayimba mu lukungaana kireeta ki kuliko abantu bagenda kujja kubanga kuposta bataddeko bugembe bataddeko Akalenzi Ke'Luwero Denis Kisekka kuliko kubanga bataddeko Joseph Ngoma era kyovuna bano ebiseera ebisinga aba ayagala wakola ki bwabanga ategese ekintu kinene ateeka amanya g'abayimbi ate bamanyikiddwa segera bulungi waliwo impact ebeerawo okukoza ekintu kyo omuyimbi najja tugenze nga tubikola tukoze conference tugenze nga tubiraba so kitegeeza ati nze sobola okujja omuyimbi asobola okujja n'ayimba abantu ne bajja ku lulwe kuli kujjukira tugambe tutegese ng'eruweero omuyimbi ovuddeko omusumo otegese eruweero mu kisaawe kati otegeka eruweero mu kisaawe n'oteekako musumba tugambe Livingstone ne Joseph Ngoma abawagizi babe eruweero bagenda kujja bamu nga tebaze ku lulwo nga bazze ku lw'abayimbi otegedde bulungi kati era yensonga kyabasulo bangi bayita mu bayimbi mu kuteeka ebintu byabwe kyogamba abayimbi balina engeri epawalingamu ebintu by'abasumba bino abantu ne beeyongera okubyeyuna abayimbi balina audience jjukira omusumba okuva wano n'agenda n'asumba tugambe nti ndi wano mu Kampala okuva wano ngenda n'ensumba embalala kizibu naye omuyimbi wa gospel mu Kampala olina abawagizi eri beesirinayo already abamanyi ennyimba ze ogamba nti Joseph Ngoma agenda kubeera embalala abawagizi bonna b'embala bagenda kolaki bagenda kujja babeere okulwa Joseph Ngoma si ku lulwo gwe musumba kitegeeza ogenda kukozesa audience yange naye emitwalo 5 z'amafuta ezigenda ku ggwanga ndi Masaka zigenda kukunzibwa nga tuuse Masaka otegeera bulungi siagala kwogera bingi nnyo naye ogenda kirawo abasumba banyigiriza tebabayambye kimala babanyigiriza babakozesa kuggusa byabo tebabayambye kimala
amazima ddala ate nga ministry naffe tuli baweereza bayimbi baweereza bateeka amaanyi basiiba basaba babulira enjiri mu kuyita mu kuyimba bakolingi gyenjawulo bayambibwe oze n'okyogerako n'empulira okuluma mulimu nze nange omuyimbi amazima ayambibwe Prophet omuyimbi akolera atya ayambibwe omuyimbi ayambibwe tayambiddwa kimala mazima matuufu olowooza eyo yaliba ensonga lwaki ennaku zino abayimbi beeyuna okwettanira amawanga nga Canada bandi beeyiye mu Europe awo mu USA newalala olowooza yemu ku nsonga lwaki badduse eggwanga lino ne baleka oli kyayanguyirwa okuyita okuweereza okuyimba gospel esero dino omuyimbi we nafuna yali talented yalina ekirabo kirungi bamuyitanga David K yakubakayo bayita Daddio nabeera David King okay ukasa ujakafuna bakuyita Daddio nga ngeza kumuteekamu sente naye nange jjukira enfuna yaffe omusanga naye nga si yamanyi kiri yawo nabeerawo n'alwa n'ekintu n'ayimba n'alwa n'ekintu nagenze kwesangira kubanga muzeeyi ngenda wabweru manyi kyamututte naye alina okutambuza obulamu alina okuweereza naye n'atambuza n'obulamu bwe waliwo n'omulala nalabye yagenze omuwala ogera genya namulabye yagenze Canada eyakafuluma namulabye naye ng'aludde ng'akobye akoba ennyimba abadde ajawolo n'ayimba nabiri ku kibulu kye nemusapootinga baba mutasika mu tumwogereko talina buzibu gamba Joyitendo no oyo nno naye yafulumye yayiseemu naye yagenze eyayitamu naye ali Canada ani omulala awo waliwo omulala yagenze Dorothy Reigns ani awo omwogereko tebagana buzibu baganda babe kasa kitaba kibi omwogerako kugamba okugenda okwo esero ffe bayinawo ffe tuba tufiirirwa ekituufu agendeyo ku kyeyo tagenda yimba eyo kituufu kuba ogende Canada oyimbe bills ozikola agenda kwebasa ekirooto kye ekirabo kye kigenda kwebaka agende ku kyeyanonya kasente kituufu kitegeera bulungi ddala nga yandibadde wano n'ayimba n'avaayo naye ekirabo kye nekiyamba abantu bayimbira naye nekikola nekimubeesaawo ddala naye kati ojja baala bapoze nina obweraliikirivu nti bagenda kugawo mu ggwanga bafuluma mukuomu munaye mugamba mukama alina akasanvu ke bwe banaggwaawo nga mukama asitula abalala so naye ate nabo bwe mutaabayambe nga bafuluma nabo nga bagenda okitegedde musumba so kati Prophet ensonga ezo zonna nambike bulungi zitegeerekeka wadde nga kale totuwaddeyo nsonga ndala lwaki olowooza abayimbi abo bettanidde nnyo okufuluma eggwanga lino olowooza byekuusa ku byanfuna byokka kankubulira ekintu kino kitegeere esero era tewali nsonga yonna ejja omunauganda eganda nemutwala mu America sebe eggwanga lyaffe ddungi Africa nungi mpulira Africa nungi yes nungi mukibugamba nti nungi oba otegeeza ki nungi muki waliwo abazungu bajeno ne balemerayo esero naye nga balese eggwanga lyabwe abantu bava mu Africa bangi ne bagenda Bulaya ne bagenda wa Europe ne bagenda mu America bagenda ku lw'ensonga y'akasente esero teri muntu agenda kugamba agenda kunyumirwa era biriyo sente zibatwala era olaba abasinga bafuna sente akolaki akomawo byakola eno ate namala n'adda yeeri kitegeera bulungi ensonga ya sente so nolaba kubanga tayinza okuva wano mu Uganda n'agenda mu America tagenda kuza ekirabo kye si kyangu kubanga olemu okuba hiti mu Uganda ogenda okikwe mu America kituufu oba wali abayanguyirwa nga akasente mwekali mu nsawo studio ennungi ajafoodinga vidiyo ey'ebbeeyi asobola ogikola asobola okustaginga event obuuza kibuuzo esebo onanziramu nja kudda mutaata gundi yani abayimbi bangi bemanyi abagenzi wabweru babamu bagenda ne balemerayo n'atakomawo n'asigala nze nina bemanyi kiseera bulungi kitegeeza ki atuuka eri sente nezimuwoomera naye ali mu Uganda yali abonaabona n'asigalayo n'asigalayo kubanga ekirabo wadde abatakozesa ekirabo kino yandikikozeseza naye nga batalina kyakukola
nabe nasoka nakunya senteze wazifuna nakola ki nakomawo ate no muri ntiguni yagende nakola hit nakola limbe nerukubone tulaba ate badde omuwulira wano ng'akola birala nnyo tebyekuusana ku music bya byanjawulo era eno tumanyi ng'omuyimbi era mumanyi nga ki mukozi ow'amaanyi omukozi omunyiikivu so kaakati tugambe nti awo aba asudde okuweereza kwe kuba kukomya aba akusudde oba aba asobola okuweereza mukama mu ngeri endala era okuyimba gospel music kyokka kye bayita okuweereza oba yengeri yokka omuntu okukozesa ekirabo ekyo omuntu kyayinza okukozesa kyokka okuweereza Katonda buli muyimbi enagolaba nga bamuyita muyimbi ayinza okuba mu birabo biri mu ye nga kyekirabo kisinga ebirala byonna ekikulembedde ebirala nti tulina ebirabo bingi naye musanga kuliko ekirabo mukama kyeyayimusa okusinga ebirala byonna esebo Katonda Wilson muyimbi ate musumba mwebyo ye kenyini atula namanya nti ndi musumba okusinga kuba muyimbi okitegera bungi so kati wanga tugambe ogenze eri ng'ekirabo kyolina kibadde kuyimba kokka nga kyekikulu oyinza okuba nga togenda kuwulira giri oyinza nga togenda kukola ebirala byonna okuyimba kundi kubanga ekirabo kyo kyolonese wali wagenda nafuna sente nakomawo buli wagenda nasigala nekibeerawo ekityo kisinziira naye muna abasinga obungi kubagenda tetali adda nalayimba baba batono oba nosanga ayimba yimba zeyimba edda zeyimba ng'eno zayimba naye nga teyalikodde nga yendala juzi nawe Pastor George Okudi nga yeewaga agamba akomawo wano agenda kuyimba agenda kikubeera mu abaliwo ate mwina kye mumugambe ekyo oyinza kyogerako ki omuntu yali awummuza industry emyaka 10 ku 15 emabega aba akyasobola okudda n'ayimba n'avuganya n'abaliko kino kitegeere olaba wanga ovudde mu kyali wamu n'oja no mu kibuga n'ofunamu akasente k'ofunye n'obeera n'ebyokola mu kibuga waliwo omwana yasigala ali mu kyalo naye ng'atooba n'ekyalo togenda kera kumakyalo n'ojja n'ogamba ngenda kujja ndime okusinga okulima alina experience eri gy'omusanga era bw'ona atuuka eri omwetaaga akulage kubanga ebintu wabireka si ubisanga era bw'obanga aze nga alowooza bwatyo yeerimba alina okujja n'ajoyini nga basanzewo bwe yalekawo omwe baleka nga bato nga bali nyumaawe abasanze level gye batuuseeko abamu nga n'okuyimba tebannaba abalina okubabuuza mutuuse kuki muli ku kikati okitegeera kubanga ebyaliwo bisi byebiriwo kati industry eri etya ekyuse buli lunaku bintu bitambula kati kyogamba baanadda nga yeewaasiira oba kale nga yeewaananga bwe yakikola juuzi awo olowooza okuyimba kuganye biba byamulemye omulagudde kyasobola okukola gye akakane abuze bane basanze roundi bagenda mukoze mutya wala mutuusewo mutya bwanakwatagana nabagenda kweyongera naye wajja n'amalala kajja musula ekigo eno endongo si y'amaanyi endongo musumba Prophet nabadde ndi awo muganda wange Denis Kisekka akasimu nampisaamu nangamba kagati jangu olabe mugamba ndabe ki nangamba jangu olabe ngenda okujja okulaba nga kyendaba ddala kyendaba nimugamba nti kiki ate muganda wange ko ye nti Prophet K. Freddy yanjiyeemu emmotoka nemubuuza ebyo bikyaliwo bikyakolebwa ebyo bikyasoboka abantu nga beeriko bokka abantu nga tebatuliiko nangamba kyazze kitya nangamba mbu genda omunoonye byebigere bino munnange yadde nkwetoolozza okukuyisa eri yonna naye byebigere nga njagala okukwebaza baaba weebale okutuwa omukisa mu mbeera eyo emmotoka kika kya Subaru Denis Kisekka abadde wakuvuga motoka mwana yava Luwero n'atuyimbira akayimba kalungi nnyo nange ndi muwagizi we ndi muyimbi agamba gw'otawuli oli mwana wani akayimba kakoze omulimu munene mu ggwanga n'ennyimba endala nnyingi zayimbye ayimba mu Uganda buli wamu era nze naye omuliro okulaba nga leero agenze Luwero agenze Ngoma agenze Mbarara agenze Masaka simanyi agenze waayo mu bizinga atambuza bigere tegera bulungi ali mu taxi bamunyigira omwo ngamba omwana ono yali yeetaze okukola ki okutambuza ku motoka otyo
by the way kino kakyogere bwinti bwe namwe emotoka eyo otyo yali eriko omusolo yayita okusasula omusolo nzijukira twali kudde naye etugamba nti abantu bagala kuyimira naye bafune obusente butonotono awo kubanga nali mugamba naawe omanyi fune emikwano gye abasirikale bakuyamba omusolo bakuyali omusolo so kati emotoka eyo namuwa tera kutuuka e Uganda ngineeri e Mombasa kati eyetaaga emisolo obusente obutonotono bwokusasula nze nagigula mu sente zange zinemugamba manyi nga omuyimbi noonya mu mikwano gye ku sente kukiriyalinga omusolo okola ki emotoka nagimuwa so naye katolaba n'okufuna omuntu akuwako $5,000 osasula omusolo gw'emotoka oli muyimbi muyimbidde emyaka 3-5 tomalaga mufuna era munnange kituufu kale tukamalirize wano kati olumusumba ekyokuvaayo nowa omuyimbi Denis Kisekka emotoka ekyo kitegeeza kikuchalenjinga basumba balala oba just gwasanyuse busanyusa ogamba gwe twala akamotoka genda ovuge nkisooka namusaasidemu omuntu gwemanyi kubanga bayinda wenze musumba we wano mu Kampala nze musumba we then n'ekirala okubanga ndaba engeri gyaweerezamu Mukama yeewaayo atamenyeka nnyo ndaba yeetaaga okufuna emotoka gyatambuliramu si yeeka kulibalala bangi ekyo nakyo kyakubidde n'ekyokusatu kisoboka basumbamu nebafuna ekyo nibagamba atanakikola balina obusobozi nayigira ku nze nagamba oba kisoboka omuntu n'amanya nti omuntu asobola ogaba emotoka olw'okuyamba wakola ki okusapootinga omuntu kyerayogedde nti okusapootinga kisoboka omuntu n'abantu nebazuuka nebagamba nti kisoboka omuntu agaba motoka asobola okusapootinga omuntu ate ekirala omutima ogugaba si bugaba tulina ebintu bingi nnyo nga teweyagaliza osobola okuba okuwulira n'ogamba kanange nyamba ono abeereko bulungi kati message ki gyewalyagadde okukanyuga eri abasumba n'abaweereza ba Katonda ab'enjawulo abakola n'abayimbi naye abayimbi ne basigala nga bakukkuluma mbu tebayambiddwa message egamba nti Yesu Rubawa nsaba gospel music ekola omulimu munene nnyo muweereza bafunga basumba ekola omulimu munene ate nalyo kuba lyakola ki lyakuweereza naye jjukira abantu be bayimbira fe abasumbye tagenda mutwala kimu kyekumi wadde yayimbye tegera bwinsente abasumba fe tufuna sente mu bantu batublessinga tufuna sente mukama tuwa sente kuyita abantu betusonye naye ate omuyimbi oyo kubanga ye abantu balina bawagizi be naye ejuke balina basumbibwa tugambe nti omuyimbi wa gospel alina abantu mikwano gye abamwagala naye buli muntu yenna mu mikwano gye alina wasumbibwa yatwala kimu kyekumi yatwala sente zonna zasooka ki z'okuwaayo naye ate omuyimbi ye okujjako nti yakoze ekivu n'akuyita simanyi nti yakoze yeyisa emikwano gye yakoze eddina ye kugira kugamba afune akasente akola atya yayimbye oluyimba nelumumenya nakola vidiyo nemumenya nakola promotion nemumenya najja mu kanisayo nayimba ye tulowooze nti omuyimbi abeera waatya obulago omuyimbi butambula butya kwegamba obubaka bwokanyuga nti abasumba balowooze ku bayimbi era singa buli musumba yenna mu Kampala agamba kankwate omuyimbi gwenyamba agambe nti nze kanyamba ono kitegeera buli musumba agamba nze kanyamba ono kanyamba nibayambako ku bayimbi tebadzemu okugenda mu kuyimbira audience ziti zebayimbira kubanga sigenda kugamba bati Joseph Ngoma yagenze nayimba olutalo nagenda mu simanyi Wani naye ng'ekizibu kiri nti kiyinza okuba nti
abadde ayimbye ebbanga lino mu kyakiyo atonamu obukadde nga busatu mpulira ubadde mu emitwalo 32 agasa kyamumala kulebo kwatuuse sente zaalinya emotoka ne zigwawo sente zitasobola kubeera nekizibu kusinzira ku levu gyatuuse n'emyaka vidiyo yakola za bukadde 8 10 okumuwa omukisa omuwa gwa mitwalo 10 odi yakola za kakadde kyogereko Prophet nze nakoze vidiyo nena vidiyo nga bwemenya tegera bulungi ogenda buli kimu kyonna kya sente Prophet video ya Miracle eyo wasendye okukola wagikoledde gimalide mu sente mmeka sente ziri mu kadde 10 wangi taata nazo bukadde buli mu 13 n'omusuko video yoka tunakuteako promotion tunakolako kino itajja bulungi bane video ya Prophet K Freddy muginoonyeko ku YouTube okwo kweri ay'oluyimba Miracle typinga mu KF Fred jabeera ng'ogiraba awo bagita Miracle n'ennyimba endala nyingi musumba nnyimba ki endala z'oyinayo ninayo ku YouTube Amazing God ninayo Confession ya wandikamo Prophet K Fred no wandikamo Confession wandikamo Amazing wa Miracle nyimba zangu zifuna wow yeah kati kino tukitwale kyewakoze nti ki challenge kuba okusinzira message gy'osindise ndabanga eya challenge nze kubanga nze mbadde sinnakirabako wano oli n'ayita omuyimbi n'amusigamu emmotoka bannange kati kyekintu si kya bulijjo kyangu okukitegeera nakoze vidiyo y'ebbeeyi sireki erabika bulungi nagabye n'emmotoka kitegeera bulungi nawe osobola okutegeera ogamba kituufu ddala akirabe kagenda kuchallenginga abantu abasumba bakirabe nti osobola okuyimira n'omuyimbi mu kanisayo n'omu nyumba olina mayumba olina za apartment toyinza okugamba nti odokamuleke wakiri kamuwe ajja abeereko wano ku kizimbe omwaka mulamba ku bwereere kukitegera bulungi ewa emyaka 5 nerenti atawana eza studio transport muleta ku church bannange ng'abantu balina ebizibu abayimbi nga bayita mu bintu bingi era nga nkukula ekintu kino abayimbi si basanyufu wadde basirise teboogera si basanyufu nze nkimanyi si basanyufu neeyisa y'abasumba n'abasumba nze mpulira bagamba nze ndi musumba tewali yankozesaako kubanga nze okumpita okujja kuyimba nsobola okujja n'enyimba n'obutampa n'ekikumi nsobola okuwa n'esente n'engenda naye abayimbi bangi beemulugunya ku basumba akuyise akwadde emitwalo 2 ozikozesa mu transport ozituuse waka nga tolina nakaveerako mugaati kati gwe abaana bo naabaliisa ki unaawasa mukyali singo ate oba onaawasa nakola otya oba ojja kwebuzaabuza onaabeerawo pakaddi kyekisibe kiriwo kwegamba batulowoozeeko abasumba bakoola bataata baffe tubaagala nnyo tubasaba mulowooze ku bayimbi muyambeko ku bayimbi ate saagala comment nti bagenze bayimba eri omuntu nga tewamuyamba saagala tomuterawo comment tonenya munenye ngugamba nti gunnamwita ne $5,000,000 ate era banaye agenze neeri ekyakoze kikyamu nnyo era naffe tujja kukkiriza nti kikyamu nnyo nawakwakakati tonamu $5,000 mama ffe namuwadde sente mpulira kati atali mu bwakabaka n'asapootinga obwakabaka yakusinza omutima obulungi bw'okugaba tokakasa nti mukama yakozesezza omuntu oyo nga bulijjo mukama nti ayagweza amayinja kisoboka aba nekyona n'ensonga endala naye ate ekizibu kiriwo bwe kyakulema ng'oli musumba mafina nakikwala nga kusamize nkiraba ekyo kitegeeza ki Prophet K Freddy kitegeeza mugosi wantu tebalina mutima gwako teri kuwagira omanyi nti osobola okuba oli mu kyaki nga muweereza muyimbi n'otegeka ekivumu mu kyaki yennyini saavisi neggwa abantu baddeyo waka ne batakumawo mu konsati yo wangi taata nze ninawe nagenda nga mutee buli empty nga tibuli ninawe nagenda mirundi ng'eki mbyenze mbiraba era kyova abayimbi tebakyagala kukola ebivuno mu makanisa araba ne mu kanisa wadde mwayimbira bwewategeka abantu bekyaki tebagenda musapootinga naye Prophet bagamba kino kikati kugambe ffe basumba abantu batuwuliriza nagenze nengamba abantu okupa mission muwageze Denis Kisekka genda okugeze nati yakoze empemba kindi
abadde bajudde bwe bati babaddewo ate abasinga badde ku church yange nwaga mugende muwagira omwana omusumba tasobola okukwasa ssente tasobola nokwogerera amazima wakirimiraga nti musupporting egundi naye kiva ku kyekyo profeti butagaliza mitima mibi kiki bagala koma kutubulira enjiri kyokka bagala tusupportinga mwendowooza ku njiri kwokka kwe tuba tukoma katwegala nze nkoli njogere nti nze nkirabye nno ngemaze mu kibuga nkirabye naffe tubirabe eyo sebo nze mbirabye ndabye ng'ekkanisa nnene etuuza abantu bangi naye ng'omuyimbi mu kkanisa asula mu singulumu ate nga muyimbi w'amaanyi mbirabye ndabye ng'omuyimbi atambuza ebigere nga musuma paakinze motokanya ate nga muyitako jangu osooka osinze tuteeke mu mwoyo nze mbuulire olowooza takoze ati batera tugamba nti we batuwa empeera yaffe tuba tumaze ogifuna mbu twerabireyo mu ggulu kati yeti bo tebaweebwa ati bo munaye katonda yabawa katonda akuwa kuyita mu bantu mpulira anko katonda tagenda kuva mu ggulu n'akuleetera ekizimbe agenda kukolaki agenda kuyita omuntu oyo mukama agenda muyitamu akuwe kati kyotegeeza kyekiriwa batereezeemu kaawo obukodo bususse bususukidde ddala bususse ndinawe waliwo muyimbi mukwano we bwemanyi yagenda mu kanisa y'omuntu juzi n'ayimba kati yayimba n'avaayo ku kyaki ndowooza tebamuwa ka transport era nawulira yabadde yemuwanga maze sigenda kuda ekkanisa yonna nnene naye wadde n'okuba n'emitwalo 10 wadde n'okuba emitwalo 5 okitegeera kati munange ebintu bizibu era singa wampulidde bulungi abayimbi balina abawagizi bangi naye buli muwagizi akuwagira alina gy'asabira kitegeeza sente ze azitwala eri azitwala eri yewaba komandi bitegeera bulungi kati kitegeeza mu njogera endala abayimbi nabayinza okuba bayamba basumba okusumba n'okubuulira enjiri naye nga kiringa bwesobola okuba omuntu akuyamba nga tosobola omuyambako ndowooza tukyogedde kati musumba oba Prophet K. Freddy olowooza ekyo si kyekiviiriddeko amakanisa abayimbi okutandika amakanisa ag'okumukumu abamu nga bayitiddwa abalala nga bagamba mbo baba tebayitiddwa anti jjukira omuntu bw'abeera n'abantu 50 abamukirizaamu bagamba nti pasita waffe omuyimbi waffe te pasita waffe kati tugambe nti abo 5 nga balina bubuliwo okimanyi tayinza okusinga ng'oyimbira abantu omutwalo naye nga omala bayimbira buli muntu n'agenda nakola waliwo neyakiŋŋambako ekyo otyo anti bweyimbira abantu 10 lwaleeta nga ze wali mu maaso 10 lwaleese lweriwo naye kankule ngenda ku example nsonyi kukyogera bwentyo twali mu motoka ne Denis Kisekka omukyalo omunaata obujulizi n'atugamba nti muwalaawe yeyagala kulokoka avudde ku mutima ku airport n'ateekamu oluyimba oli mwana wani wotala okoli mwana wani omuwala kasita yawulidde oluyimba badava UK n'alokoka oyo tagenda kunoonya Denis Kisekka musumba agenda funa ekkanisa gyasabiramu ate neyamuwulira enjiri era Denis Kisekka kati kimu kyekumi nalagenda kitwala era musumba eyo gyanaaba asabira kati omuyimbi agowingewa kati ffe tugowingewa kati okitegeeza bulungi neza nyibaze mukuba ku TV tubulira enjiri ku TV betubulira enjiri ne bajja mu kyaki kitegeeza tuyamba abayimba yamba basumba okusumba otegeera bulungi so kati yensonga eriwo ate omuyimbi akkirizibwa mangu okusinga omusumba oluyimba oli ne waba yakyawa katonda bwe lumukwata omugamba luba lumukutte tebibaamu bino ffe twakowa abalokole bwe lumukwata luba lumukutte omusanga atamidde ali mu kirabo ayimba yesu beera nange oluyimba kumanyamaanyi g'oluyimba lukusanga wonna wooli kyoba nomubbala balukuba nolusangayo naye toyinza okugenda mubbala n'owulira enjiri ate lwaki nedda si kyangu naye nga tugenda kusanga omuntu nga liwali mu bbaala oluyimba kolaki message ng'agiwuliriza bamusigamu ensigo mu mwoyo gwe mu mutima gwe omuyimbi muntu w'amaanyi okujjako n'abayimbi nabo waliwo
waliwo federation zibali naawo ndowooza bandifunye babogerera nga bali serious nakola tiimu nebagamba tuli tiimu tukole nga tiimu abayini tutule tukole nga tiimu oba tusabe conference twogere n'abasumba atukole tutya kitegera bulungi nenganda babazitegeka bano batirwana maka africa ne bastaging conference z'abayimbi tolina biraba biraba naye bimu biboogera batusuubiza ne batatuukiriza basobola okwatuuza n'abagamba tujja bayamba nerikomaawo okugenda ku tv nakuwa olaba tv z'abalokole enyimba zaffe nazo okuzikuba kandema okwogerayo nnyo naye ate enyimba olowooza buli muyimbi ena wagosu alina oluyimba ku tv balukuba oba abamuziba of a poor quality si kyekyo kinonyerezeko enyimba tebazikuba kiki tebaagala njiri baagala za secular kuliko tv wano z'abalokole ngwabanga alina n'abayimbi babiri balina mu kyaki ng'enyimba zaabwe zira walulungi balubi balukuba emirundi ng'esatu mu lunaku mpulira taata naye nga ng'okoze oluyimba n'olulungi kubanga tebakumanyi kyangu nyo kulukuba ateeka gaveeyo waggulu simanyi bagapulezenta simanyi olulumi babujja waawo twetaaga mukama akomyewo ekisa ekyasooka abantu wabeerewo okwagalanga mu kyaki yabwe muntu nabeerewo oluganda omuntu agoyinge wa musumba twetaaga yesu tugende mu yesu tubeere mu yesu tusabe tulinde mukama tuyamba kubanga ebirala byonna gemazibeemuga byonna biriwo bityo yensonga nene gye tulina omuyimbi ayambibweko buli musumba abeeko omuyimbi gwakwata nga bwogambye ate kankula ekintu kino kitegeere omanyi nti abasumba bayamba bagende mu byalo ne bayamba bitegedde bulungi naye nogende e Masaka obeho oyimba oyamba beeri abaana basomesa otegera bulungi naye buli n'omuntu mukyaki muyimbi atawaana okufuna obukadde busatu bukola vidiyo kyokka ng'omutende ekirabo oyo muyimbi ddala oyo otyo kyekizibu ekiriwo kizibu kyamaanyi amiina kakati prophet K. toyanza nnyo obubaka kati kamaze ekintu kino esewo era mukwano gwange yagenze nambula ekintu nangamba nti omanyi nti omuyimbi wa gospel omuyita ku mbagayo noyita nowasekira oli omuwa sente singa gospel ate nga nawe oli mulokole kijja kiti ekyo ate nga oli maybe oyinza n'okuba musumba wanobeera mulokole anti kyayingira mu mayindi z'abantu nti Spice Dana bw'ajja kuyimba ku mbagayo ne Levison najja kyabayiramu nti Spice w'amaanyi w'amaanyi simanyi engeri gye bakitegeera amaanyi ago bagapimira batya musumbolozo bagapimisa ki anti badamu ffe tuli baluganda tujja kuyimbira oli muweereza weereza mukama n'okumbagayo mbadde omukisa n'agugabula ebweru awo abatawagira bwakabaka bulala anti bayibuli egamba yesu yagamba mukole obulungi ne mutandikira abo mu nju ne mutandikirako kati ogenda kuwa gundi bukadde busatu kubanga yimbye ku mbagayo nzompe emitwalo 2 ozanna Diana si wa musanvu Spice wakolera video nange wenkolera wakola audio nange wenkolera sente zateekamu nange zenteekamu ajja kugamba gwe nyiikira kuyimba mukama ajja kugabirira akola atya bw'atayita mugwe musumba omanyira okumubuulira ku kati agenda kuyita mutamivu gwe tuleze mu bbaala wabula gwe musumba mukama alina okuyita mugwe n'oyamba mu ate omutamivu anazikuweera mu lukale ne bakugamba nti otutte sente z'omubi okirabo kitege bwebuzibu buliwo kati gye tulina kuddukira wa Yesu naye nakola ekintu kino ekirala mu covid nagende Makindi nentwala emotoka y'emmere n'enyamba y'abantu bwe navaayo mu ggwanga simanyi mukama nyambe mu ggwanga abantu basobola okuyamba abantu bano mu ggwanga mu kugaba ebyokulya nagaba ebintu nomunaku nga 2 n'empala n'emafe nagabye ebintu statement neja negamba nti abasumba bali luddawa era baddamu okuyamba ku saidi nene bakimbuuza agamba nenga ovuddeyo n'oyamba atwala ne mafina yami abasumba bali luddawa nembuuza kituufu ddala bali luddawa kati kitegeeza ki abamisiri bagenda tulya kozi bagenda kutwala omukisa bagenda kukola
eby'obwakabaka bagenda kuyoola omukisa ffe abaana ba Katonda gwe bale tugenda nagwo. Kisoboka ate waliwo n'omubbi yalokokera ku kiiko musalaba. Amazima ddala n'atuuka mu ggulu. Kisoboka oyinza osanga amafiina akedde ku makya n'alokoka. Amazima. N'alokoka. N'atusookayo abamu. N'asookayo abamu. Abeewaana nze nalokoka mu 61 kati nze mu 8 awo ne ndokoka simanyi mu 9 nga tuyingira 12. Amiina obubaka buli delivery. Kale prophet tuwe akataleke kanze nve wano. Oba njogere ki kakati kamalize bwenki nga bwe twakyogedde nsaba abayimbi ba gospel bayambibwe. Nsaba n'abayimbi abalina amalala ba gospel bakebezeho ku malala. Edda nga sinaba kuyimba waliwo yaneepankako nange bayimbi njogedde ku basumba nnyo nesoogerako ku bayimbi n'abayimbi balina bye batunenya. Nze ndi musumba njogera mazima sagala ngwire ku saidi y'abayimbi abasumba twogereko abayimbi tubaleke n'abayimbi waliwo ebintu bye balina okukyusamu. Nga biriwa ekisooka tukatwogere njogere nga bisatu. Ekisooka omuyimbi kastalaba ng'akubye oluyimba banange kuliko omuyimbi yankola ekintu nekinuma yajja mu kyaki yange nangamba taze kuyimba ate nga yereese otyo nemugamba notuzeko nenyimbo zino lwaki toyimba. Kati namugamba wetwamala safu nemugamba giyangu mu office tugere mukona nga bali ku bwangu ningamba nayo yalina marala. So omuyimbi wakuba hiti tegeza yatuuseeyo. Amazima ddala oluyimba mulwa hiti naye nga tenesentona bazifuna nawe nomera amalala. Sometime omuyita n'okujja kuyimba mu kyaki n'atatuula mu kyaki nayo eri wabweru nayobanayita erinnya lyomuyimbi guna jayimbi n'afutuka eri kati eyo webuuza enjira giwulira ddi. Amazima ddala tukyogere kubanga mbadde saagala amalize nti njogere ku basumba abayimbi baleseeyo n'abayimbi nammwe oba naffe bayimbi bateme ku malala. Lwaki temubeera mu kyaki? Oba ensonga lwaki abasumba tebabayamba butabeera mu kyaki? Maybe kubanga osobola okulaba omuyimbi nga ayimbye ku mukanisa 3 lunaku lumu. Buli Sande nga agenda kuyimba wano ssaawa 3 wano ayimbe ku ssaawa 5 wano ku ssaawa 8 n'amala omwezi bwatyo. Alo kati yasumbibwa ddi? Asaba ddi asumbibwa ddi? N'omuyita nga akugamba abazoti ka ssaawa meka ssaawa 5 atuuka 5 zennyini nga mukira katuuti wava katuuti nga adduka emisinde. Ekyo nakyo basoma kibayisa mutayimu ndowooza kulikanga empisa zitali nungi z'abayimbi zebalina okukyusa mu bamu si bonna naye bamu mwabo naye ko n'abasumba nabo nakola ki nabo bakyusamu fena nitukyusamu nituddayo eri Yesu omulimu gutambule natambula enjiri y'obwakabaka ebune tweyanzanye prophet mukama akutukuumire. Kale gwe abadde agoberera Tell the Story tunyumize show ye prophet Kev Freddy gwe tubadde naye asumba obuweereza buno bwa Pure Mission of Christ Church wano e Lweza. Kasita otuuka e Lweza ku stage oba omuli oba oli naye akukikuba kino kyetwayambukirangako ku kanisa eno egenda ku bakatuliki waggulu wennyini awo oli obuuza kanisa ya prophet Kev Freddy. Kale embeera bwetyo bwetambudde olwayo Tell the Story tunyumize